nawuliddeyo awo mujega juzi mbu mwefusibye ku mukafiiri gwe Bobi Wine owagira musiraamu nandiwagidde omusiraamu munyagwa naye talina maanyi akyali naye wa lusiniya naye waki munyagwa naye wa lusiniya sinza muwagira kuba talina maanyi tannaba nve we bajjula ate ngende gye basaaniika wallahi sheikh bugwa mutuliddemu olukwe muwagira omukafiiri stupid Bobi Wine gwewagira musiraamu oba abalala obempulira benda balaba basiraamu yaki bino si bya busiraamu si bya kulonda mufuti bino tulonda bakulembeze bwe tulilonda mufuti nga si musiraamu awo muli nnenya abamawuliremu abasinga obungi muli banuupu mawulire TV biki abasinga obungi bonna baki naye you are wasting your time nze mbagamba era bammanyi nkiddemu abamawulire ne TV ne zirediyo mwenna muli bakipingamizi muli banuupu naye tujja kubakubirayo akalulu mujja kufuna ewuzu insha Allah ku ssaawa 10 ez'ekiro batubye bababbawa nga temulina bantu omusajja akulembedde emyaka ano oyinza omwepankirako ate tagezesa President Museveni tagezesa akalulu wallahi akanoonya teyeebaka naye andibadde agamba nti akaneebake naye teyeebaka anoonya kalulu abantu abafunye abagenda omuwa Electoral Commission yaffe amagye gaffe emundu ffe tuzirina esente ffe tuzirina nga ddawo nti simanyi ove from nowhere nti otwala buyinza otye tusobola wallahi tosobola sheikh kati mwe abavubuka naddala abasiraamu tebabalimba simanyi nti akalulu kalonde okakuume onookabala ng'okubala temukwongerako kalonde kakuume kalonde kakuume ekakuume okalekaawo ffe tukatwale tukole ki ndinda oli aveeyo abeera omusajja agambe tukabale awo nja kukugamba nti oli musajja naye oba kiki President Museveni akalulu kamaze okweraga nti akawangudde tetulinayo lukuŋŋaana lubaddeawo lwa kusaagasaaga ate kayingidde wano nze amagulu ganno magalwala naye just ngenda kuwona ndi ku treatment era bano abataagaliza be bansindikira amajinni naye bamala budde kati buli wembinnyimirira bwe nti nsabira President Museveni kaki ayagala amuwe atayagala alekeyo kuba twamala dde okuyitamu biidhinillah era mwe abamawulire kano mukakwate President Museveni okusinziira ku bibalo nga bwe bitambula muveeyo bano okukola bino ebyabwe ebya TV ne bayinjiwaza abantu ab'obulimba ne baleeta ab'ejindi ne babaleeta eno n'abeeri abagitani AI oba Museveni teri AI beebo bennyini beebo era gwe naawulira yasamye akamwa nti batubbye obululu ajja kukiraba siri muvubuka magulu gano ge gankaddiyiza naye mbadde nkyali ake 18 obu 18 obu mbusobola sinabako kyempulira naye bandaba nga nkutta omuggo nga gali oyo agenze sinnagenda naye mwe abavubuka naddala bano basheekha ab'ebitambaala bano tebatera kuba bangungu oli ono bazikiri kalenge we tubayita tebatera kuba ki naye bwe mubeera nga muzze mu nsonga ng'eno wallahi ensonga erimu baraka abo obasangawo tolina gy'obasanga ng'omuyambi wange Haji Kaloddo bw'agambye tolina gy'obajja bali ku Allah waabwe na mubaka nakusenyesa mannyo buti buli ssaawa kwambala siripa
be basajja abo kaali bali ku nabbi na Allah. Naye nabbi Muhammadi yagamba edduwa esinga obulungi ye aya ya Allah nti rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Teri kirungi nga kuba munabi abufuzi ng'omanyi n'eddiini. Nze ono nimba ki? Oleeta kino nze nga nkuwa wano, oleeta kino nze nga nkuwa wano. Muyingire ebyobufuzi, muyingire ebyaki? Ekyomukisa obulungi, you are educated enough. Baseko bawulire bali olunyanyimbe wano. Kati gwe kigaana okwesimbawo ki? Sheekhe mwesimbewo muve mu kubeera awo. I'mali liduniyaka ka'annaka taishu abadan. Nabbi yagamba nti ensi yo gikolerere, ekole ebyobufuzi ng'olinga ataaveewo enkya. Aya yeeyo nabbi teyeebakanga okuggyako ng'agisomye buli lunaku. Eya rabbana atina fid dunya